ono mumanyi mwami Kaidi kiboga stage nzija oli afande mukama wange tukwatagana bulungi atukolera emirimu kale nsanyuse nnyo bigisa gwa John akusinkana okukwatako olukwasi naye ku kiboga stage abawagizi bwe bali baagala kulaba ekyekindeese byemubuuza banaiti oli wano Bangando uliwa nenga kuchiboka stage tikano inabibisenda kwa musani yazo mola umufika wakaza ni jamu tugobe kaza abukire mu mazina chile ndamba bantu jibakude tumajange woro nyokumanya ngokora munini Tesesa chairman. Kuwa yetu tuwa kumineta. Gawane ubali wa Kanangera byonna byonna weebirirwa nsonga eziri waneno kalingono mukulu wange ababera mugeto naona neno sauli yangu mukulu wange twakoze jamani wanange mukulu muto wange yali alwadde omulwadde bwa gundi omulwadde bwa TB naye sente zali nyingi nga tetusirina mwana kyokoze kyabodde mwana silent majority basa fe tukanonyamu natobirana
tebayogera naye nga baali bajja kugoba muliro kati omuliro nekufuuka omuliro naffe ne batutwaliramu ate abakazi babagaa baddembaamu naye ate ne bakolaki ne batwala n'ebyaffe mwana wange neyanziza wanga byonna ebineeza naye neyanziza nange neyanziza selfie big size. Kano ku Facebook kaja tunda. Big size. Nene mwenye. Kono tatu kwa munene. Aja kujao. Big size. Abaana bankozedde ekintu tuuka wano nga nkyalina Very good.
banange temulowooza nti no baba babibbi aba taxi bantu balungi bakwata ebintu byammwe ne babikomyawo mu ofiisi oba olina emifaliso tv ensawo biwera bya ku taxi pasipooti nanga muntu jangu ku new paaka ebintu byammwe birikana akalango kabwerere ate nammwe aba tv mulina okukayisa bwe mutakayise sidda mukola interview zammwe The best way to bawuliriza tegeera mugando lingaenawe abanange wenali ebiseera ebyo bawiri naye bye tutambula ekiro babakubye esimu babakoze eki kuba abaana ne mumalireyo mu kisenyi naye ate ending up nga olina okusooka okubategeera to understand their life, their reasoning, oba bategeera ne bebakola, and then you counter in a positive way. Juzi nali mu B13 ekiro saa 9 and ekikwewunyisa they all woke up agamba erasa akazimba akatuka tujja kanoonya naye tetujja kuddamu naye kati nayo gyagendayo bakebere tipi because nalaba ensula gye basula manyi mu bugundi bwabo gamba omuntu omu bwati abalwazi ate we balwala beekyawa